Biva organic natural and healthy products iranga nkukubiriza okugenda ku access building Rubaga Road ofuna obujjanjabi obusinga naddala nga okozesa bakujjanjaba bakozesa butonde olunaku olwaleero ndina omukulu Ssaabasanyusa kuze gwendaba Kyalinego saba weeyanjulire abatulaba amanya n'eddoboozi Ssaabasanyusa Willy Mukabya nego kyali nga bulijjo atapowa obulamu obusanze otya obulamu era obwa covid omanyi bwe buli obwo tebukyaliko kubuuza kulika South Sudan omanya bumanya bwenyimiridde owakulise South Sudan eyo navuddeyo wabakubye otya wabayisizza otya ate nyinza obutabakuba naawe mu lulimi ki ekyo kimanyi bumanya ninabakuba olwange lwennyini Oluganda lubakuba ne bakakasa kubanga nabo bwe baba bazze wano basobola otukuba ezaabwe ekikulu nti kyokola okimanyi era bajja kusanyuka kikyokka nkusanze mu ba promoters oli promoter oli muyimbi nze ndi promoter nnyo wava mudda mu bayimbi kati otegeka bivulu ate promoter omukulu anti abayimbi tuli ba promoter kuba twetegeka era ffe twetegekera tetulinda abo ba abbe ffe twetegekera ffekka tukwata ebipande ne tutimba ne tukola ki ate ffe tukuba zishozi ezo zowulira Masaka wawa Kyaggwe Busoga ffe tuzikuba ekikakasa tuli ba promoter wali ofunyeko kasente ka promoter nkowire ate nkajja wano alibadde wano wendi okuva covid lwe yagga nze sekalaba lwe yajja tofunanga kasente ka sekaliyo naye wawaayo fayiro zo tuli wano tukaswami wali ogenzeko eggulu nagendayo naye ndowooza ku bintu birala tewagendayo kufuna kasente kuba promoters byonna ebyo tutuuseeyo muganda wange ne batusuubiza kivulu ki kyobadde osembeyo okutegeka we baggaliddewo kubanga oŋŋambye nti oli promoter nze nalina ekivulu ekyali e Nakaseke nalina ekivulu ekyali saidi ebamunaanikaawo anti ffe tutera kuba saidi z'ebyalo temukuba nnyo bibuga abakadongo kamu kati nali ntegese n'erumpewe roughly wali otegesezza sente nga mmeka omulabi waffe omulungi wa Vic Exclusive ne WG yandiyagadde okumanya nti Uncle Mukabya bw'aba yafiirwa akawumbi ka sente mu bivulu ebyo byonna byoyogedde roughly wali okozesezza sente mmeka okubitegeka anti kati waliwo ekivulu kye nali ntegese Nakaseke nali ntaddemu abapiki nga bagenda kukola batya abo drive anti abapiki baba bakola drive n'ekyokubiri babeeramu nga beetooloola kwegamba ekyo nakyo nali maze obabuukinga nga mbuukinze ebisaawe mbuukinze ebifo mu kitundu abantu mbalabye ntimbye ebipande posta ziba nyingi nnyo njagala tubalirire nti nze mu bivulu byonna bye nali ntegese wonna wengattagatta nali ntegesezza sente bwe ziti ziyinza okutuuka miliyoni ndowooza nga 2 mu miliyoni zinga 2 sente ezo ze wateeka mu fayiro yo eyo nga gwe promoter zisinga nawe kubanga ekyo nyinza okubanga nayogera kifo kimu kati ng'ekyo kyalimu pikipiki ekyo kiba kimu President yayogedde gye buvuddeko era n'abasuubiza oba n'abawa essuubi nti ekonomi y'eggwanga okutwaliza wamu n'ebivulu byanditeebwa mu January okyalinayo essuubi ly'okulya ku sente ezo ezaabwa promota oba okuddizibwa Mukama bw'anaaba asaasidde kuba nti ebintu byonna Katonda abeera mwali bw'abanga Katonda yatugamba tujja kulya ku sente ezaabwa promota tujja kuzifunako naye era ffe bwegayiriza bakulu batusaasire naffe batuwenga bwe baawa bali Uncle Mukabya naye mmwe ebbanga lyonna lye mukoledde offe tukuze tulaba mmwe nga mmwe betuwulira temwategekera bukadde bwammwe kati nyinza okubuuza kati naawe ku ssaawa eno omulimu guno oguluddemu naye olinayo kumeka kati ekibuuzo tekiddamu kibuuzo nedda anti kati ekyo ekibuuzo kyolina okukola kubanga kati nze nnyinza okugamba kati nze nkugamba ekigambo kimu nti nze buli kyennina mu bulamu bwange nkijje mu ndongo kati nze endongo sigirowooza ng'ekinsaze kubanga buli kyennina kiva mu ki mu ndongo ate era bino byogamba ebyokwetegekera omuntu ne bw'oba waalibadde ne sente mmeka toyinza kumala myaka 2 nga tokola n'oba nga sente zo kyazirina
oba watereka mmeka ebbanga lyenkulabidde n'omwaka guno gwokka njogere ku mwaka guno gwokka ndabyemu emikolo mingi era ng'emikolo tegibadde gya kukola bintu biki byanjawulo gibadde gya kwanjula gwe nga tetukulabangako ng'ovuddeyo kutulaga omubeezi wo omubeezi gwo omwagazi aki atwagala okutaba osobola oli awo olina bo inspiring abalala bagende nabo mbufumu nedda ssebo buli muntu abeera n'obudde bwe bwategekeddemu okwanjula omuntu we nange ekyo nkiteekateeka mu bufunze tewaliyo muntu yenna nteekateeka era olunaku lwe natuusa okubagamba nti ankolambulula ensonga oteekateeka okwanjula oba oteekateeka kufuna bufunyi oyo gw'onaayanjula kati gwe olabanga bw'ontunuulira sisaana kufuna kubanga nina muli bw'okirowooza olikuwanda gwe UGA ne Vika exclusive YouTube channel zebiri ezisinga kasuka amayengo gaze wala ddala era nga nkujjukiza nti balona nsanze abasangibwa ekireka Kamuli Road abakutuusako obumu obw'omulembe obukuba emberenge oba zosobola okuyita popcorns basangibwawo ku Jinja Road ekireka woogenda n'obeera ng'ofuna services kyasinze okubeereza omulembe ate era nga nkujjukiza nti akuuma ne bw'oba okaguzeeyo ne kafuna obuzibu osobola okubakubira ne basindika makanika n'otamusasula yadde ekikumi kya ssente wabula transport yekka gw'omuwa Uncle Owuwe bangi kati tusuubire bw'aba ng'omwagalwayo gy'ali tuteebereze nti ye alinga myaka yange emeka kuba gwe tukulaba okuze era tekyetaagisa kumanya myaka kubanga anko tuwe ekifaananyi ekituufu ate kakati nze toyinza kulowooza nti gwe nnina yenkana nange ate nze nina kubanga gwe nnina mbooko si mukulu munno emyaka gyammwe mugisuddewo baani abanaagitwala abo bamaama w'abaana ayinza okuba gyali naye ate nyinza okuba nga nini mbooku nga nvubuka ntototo oba ozaye anko temuggwa malojja kakati olaba ebyo babiyita byengera byaki bya Mungu naye ebbanga lyobeereddemu mu bulamu buno obw'okusanyusa gwe kennyini wabufunamu n'erinnya oli musanyusa akansuubire nti wandibadde wakoowa ebintu by'okutagaliranga mu byana ebyo ebitoototo kakati ssebo gwe wakoowa dda anko nze nyinza okuba essaawa zino kati gwe bagambye omuntu bw'abeera n'omuntu we olwo aba atagadde sikugambye nti ninooli ngambye nange nina naawe olina kakati wemba nina olina ali myaka ng'emeka siyinza kumuteebereza myaka lwaki mumwagala okumumanya emyaka gye ate kati gwe obulamu bwo kuva mbuto tubumanyi buli mu bantu kati ebyo bannamawulire bye musitenga okwagala kati olwo mwagala mutandike emyaka mumwagazaki mumuleke n'emyaka gye oba wasatu oba wabiri oba 15 nze mmanyi anko abo bakaki bwewagala okuwa gavumenti mu kaseera kano ng'eteekateeka okubaggula era obubaka bumuntu leero ku luno etutte bannange etutte tuli bubi ebitukayanya bino byonna byolaba tebatuwadde ssente promota biki naye singa tubadde tuli mu kwekolera tewaliwo kiyinza kutuleetera kukayana bino byolaba tubeeramu singa banaakeera enkya ne bagamba nti ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi ogwa January ebivulu biteereddwa musabule endongo yammwe paka kukya anko oyirawoko ku booking essaawa zino ne bagamba bugambi olunaku lumu ne bagamba batadde endongo abambukinga nze nsalako nze ntema ku mwana nze kwendi nnyo naawe gwaliko kwendi kayimba kyakaka kaliko anko kaliko saawa eno ninaya obupya bwe nakatabulinga obwo bubiri tuwe mugwe ko feeling anti kano ko kagenda babuluza kakati nina akayimba kenatadde bakayita beera mugumu ako ke kakyali akapya era ku media bakanoonye banange mikwano gyaye munoonya akayimba bazita batya Mukabya bwere Mukabya kyokka tewali kirala anko Mukabya amanyi ffe twagala nnyo okuwulirako dhani okubeera nga tulabe tusanga omusimu w'ettooyi tumugamba kwata ku nsululu eyo tandikire ku lwazi kati oli muyimbi kapera ke tukusaba ko yagala nkulabanga weddemu essuubi olw'embeera nga weeraliikirira simanyi okyajjukira mu luli nga tutandika ekirwadde kinnamuzisa buli kimu nga tupanga kipange n'ebyokulya gubeera mukisa buli kimu kusiika muguwa n'abamu bagutya amaka ne bagadduka
naye ffe twalemeera weera mu kupambana ne tutoba tube tubeerawo kyokola tukuze tubeegomba ye yakojjo n'alulya kyakuyamba bagiise viki exclusive elanga bakanoonye ku YouTube kwekali nakatadde dda abambi mbasaba mugende mu following abaami bano ndoza kati ensonga we yaze ku digital we wayina otuwaddirira ku mikutu gye mu subscribing mu following eyo kyonna like bambi mbeegayiridde bataata mu nsaasire abawagizi bange mwena nfukamidde ku mavivira kuba kati mundaba wano ntudde naye wano mu mutima nfukamidde mugende ku YouTube yange bannange mukole buli ekyetaagisa banange nange mbeere ku mulembe amina mwebale nnyo abawagizi bange mwena. Okay, Vic Genius, the songwriter, your handsome guy out at Genius Productions, ilanga nkugamba nti ensimbi abaziteeka mu solo okutindiga engende mpanvu okunoonya ku baami nga bano abasajja abakwatiridde industry okuva we yatandikira paka n'olwalero kubanga bakyagirimu basimbiddemu ekkuli bagamba paka kufa. Oliva mu ndongo gwe anko Mukabya? Bulijjo omuki afiira ku mulimu gwe. Kwegala nawe olinga balubo ofira ku mulimu kubanga obwongo tebunakaddiwa nawe kenyini omuntu tonakaddiwa nange sinakaddiwa akekyo kigumize nawe omuntu tonakola sinakaddiwa kati gwekisuubira ddi okuleka ebintu nga bino bwobanga owulira omubiri gwe tegwefiiringa oli mulwadde endwadde ez'enjawulo bannange nkukubiriza okwejjanjaba nga okozesa eddagala ery'obutonde ate nga abantu abakakasibwa mu kujjanjabisa obutonde si balala babayita ba Biva Organic abo bo bakujjanjaba bakozesa butonde basangibwa ku Access Road ku ground floor oluguudo baluyita Alubaga Road so munange genda weeyuneeyo ate naawe alina ebizibu eby'enjawulo oluzaalo olubuze ate simanyi ologotana bino biri oli mbagamba simusawo simusamize mbuwandogo bano ba anko Mukabya be bayimbayimbako edda ebyo mbw ate ebintu bya Ndagunda edda akusomera busomezi oba akulombera bulombezi ddwa oli mwattu mutume butumi okuva eri Allah Baron and Sons mbakujjukiza okosako besinza kubeera nga neerabira ba first grade designs abasangibwa ku Salama Road ayiwakuleka na lero ndi shabe nange nkiraba siri smart sibe banyambaza temugamba lero nga bakwambaza bubi Vic Genius the songwriter out at Genius Productions so handsome guy I sign out ali emitiana Biva Organic fetu kukolya zukuka bwoba oyina nkenyera ng'oli mwami wake up call waali leka ekisenge kitambule bulungi nga tekinaamu kutaataaganyizibwa kuba amaka bwe gaba nga gaggumidde oyinza ogamba abeeyo mu gye muli gye tuli naye kasi ogamba abeeyo gye muli onaagamba nno ebizibu ebiri mu maka gano waabitegedde omukyala atandika okututola ebizibu nga 100 omanya amaka si manywevu oluusi nga kiva ku banti omwami ekisenge tekitambula bulungi nze Dr. Senjobe.